nga bitugiye okulaba mu maaso. Allah ng'ayokya Nabbi Isa alayhi salatu wassalam kajojijoji w'ebiki. A anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah, gwe walagira abantu n'obagamba nti munsinze nze ne maama wange mulekewo Allah. Nabbi Isa agamba qala subhanak, ekyo nga nkikola ntya? Imam Saadi rahimahullah tugenda mu maaso yagamba nti abantu bonna abakwata Nabbi Isa alayhi salatu wassalam ne bamuteeka mu kifaananyi ky'obwakatonda, ekyo kye baakola bo nga bakiliiminga nti nno bamusitula, kwali kumunyoomoola na kumukakkanya. Limadha? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abalungi ab'ebitiibwa abakkiriza hafidhakumullah, tukyagenda mu maaso n'ekyafaayo ky'abaana ba Isirayiri nga tuli ku nabbi wa Allah ow'ekitiibwa Isa mutabani wa Maryam alayhi assalatu wassalam. Era nga omuddu ono gwe twogerako Allah subhanahu wa ta'ala yamwogerako n'agamba nti in huwa illa abidun an'amna alayhi wa ja'alnahu mathala li bani Israil. In huwa enjogera mugiwulira, efaananya ddala ng'ekigambo innama, makulu ge gatya? Gegamu. In huwa illa abidun an'amna alayhi wa ja'alnahu mathala li bani Israil. Taina kirala kyonna Nabbi Isa kyali okujjako muddu an'amna alayhi, Allah gwe yawa ebyengera ebiyitirivu, wa ja'alnahu mathala li bani Israil, n'amufuula ekyamagero eri abaana baki, baana ba Isirayiri. Oyo nno gwe tuliko, bwe twakomye twabadde tuli ku olowooza mu aya eyo nga tunagenda mu maaso. Olowooza Allah kikyajjawo in huwa illa abidun an'amna alayhi wa ja'alnahu mathala li bani Israil. Kikyajjawo, kiri obvious, kikyajjawo kijjawo okubeera nti nno omuntu akwata Nabbi Isa alayhi salatu wassalam n'amuteeka mu kifaananyi ky'obwakatonda, oba okumuyita omwana wa Katonda, oba okumuteekamu amaanyi nga gage gamweyawulidde ye yagafuga, nam agamukozesa ebintu ebyenjawulo. Wabula in huwa illa abidun an'amna alayhi wa ja'alnahu mathala li bani Israil. Tayina kirala kyonna kyali okujjako muddu wa Allah tabaraka wa taala gwe yawa ebyengera ebiyitirivu, yamuwa obwannabbi, yamuteeka mu ulul azmi min ar-rusul, yasitula ekitiibwa kye mu duniya, wa kadhalika fil akhirah ebyengeri ebiyitirivu nga byakugondera Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Saadi rahimahullah yatugenda mu maaso yagamba nti abantu bonna abakwata Nabbi Isa alayhi salatu wassalam ne bamuteeka mu kifaananyi ky'obwakatonda, ekyo kye baakola bo nga bakiliiminga nti nno bamusitula, kwali kumunyoomoola na kumukakkanya. Limadha? Gwe okubeera nga tolina ky'oli ku kitundu ne bagamba nti gwe oli wa mu state house, oyo waaba wa mu state house abo bibawde ne biggwanga abo naye nga ne ku LC kwowangaalira gwoyisibwamu amaki? Gwoyisibwamu amaki? Amaaso. Babeera bakuwadde kitiibwa oba baba bakukendeezeza? Baba kendeeza. Si bwe kiri? Kaakati ffe abantu tuli bitonde bya Allah tabaraka wa taala. Omuntu okukwata omuntu n'amusitula n'amuteeka ku ddaala ly'obutonzi, omuntu oyo oba omunyoomodde, oba omulyazaamaanyiza olulyazaamaanyi oluki? Olunene. Nga bwe tugiye okulaba mu maaso Allah ng'ayokya Nabbi Isa alayhi salatu wassalam kajojijoji w'ebiki. A anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah, gwe walagira abantu n'obagamba nti munsinze nze ne maama wange mulekewo Allah. Nabbi Isa agamba nti qala subhanak,
subhanak ekyo nga nkikola ntya okutuusa okwewozaako kwa nabbi Isa gyekola kutya gyekukoma nga bwe tujja okukola mu maaso biidhini lmawla jalla waala. N'olwekyo we tuli wano tuli ku nabbi wa Allah ono ow'ekitiibwa Isa alayhi assalatu wassalaam nga bahawariyuuna bamaze okubeera nga bakola batya bamukkiriza, era mu kumala okubeera nga bamukkiriza baayagala okubeera nga bongera okuzitoya obukkiriza bwabwe n'okubeera nga shaitan terina mugabo gwonna kubeera nga ebayisaamu ebirowoozo ebirowooza nti oba olyawo bali abasigadde ku bukafiiri obweyolefu be bali ku kituufu wahakadha. Baayagala okukawwa imaani zaabwe, ekyo nno nga si kikolobero kubanga ne bannabbi ba Allah tabaraka wa taala bakikola. Bwe yagamba nabbi Ibrahim alayhi assalatu wassalaam naga nti rabbi arini kaifa tuhyi almauta. Nabbi Ibrahim yagamba Allah subhanahu wa taala, omulezi wange ndaga okola otya olamusa otya ebifu mubiwa obulamu. Qala awalam tu'min, Allah yabuuza nabbi Ibrahim tokkiriza, yani obuusabuusa ku busobozi bwa Allah kubeera nti akola ekyo. Qala bala, yani kalla, nedda si bwe ekyo bwe kiri. Mungobera bulungi. Aha, walakin liyatma'inna qalbi, njagala omutima gwange gweyongera obukkiriza kubanga gyokoma okufuna ebintu ebinyweza imaani yo gyokoma okufuna iqbal ala Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati bano babadde mu kibinja ky'abantu bali mu nsi yonna ekubyeko obukafiiri, buli muntu yeesomye, abadde amanyi mubo beesomye, abadde ba ubad beesomye, buli kintu kyonna bonna balaga nti Isa tali ku mazima, tali ku butuufu. Kakati bano bamukkiriza, baagala okwejja mu sitaani okubeera nti inakyesa okuyisa mu mitima gyabwe babere ku imaani enywedde nga ensozi bwe zanywera muki, bwe zanywera mu ttaka. Genda maaso Sheikh Hassan hafidhakallah. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. bagamba nti owange ggwe Isa mutabani wa Maryam. Abakkiriza bwe batwe bayitanga nabbi Isa alayhi salatu wassalaam. Isa mutabani waani? So si Isa omwana waagi, omwana wa Katonda. Hal yastati'u rabbuka an yunazzila alayna ma'idatan minas sama. Okuvuuna kutuyinza okufuna kugamba kutya hal yastati'u, abaffe asobola, Allah alina obusobozi. Ekyo si kyekituufu era si yenzivuunula eryawo. Bano babani Israel baganye nabbi Isa alayhi salatu wassalaam ne baana baabu nabbi kuva mabega, si bwe kiri? N'olwekyo tebalina shakka yonna kukubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir. Obukafiiri bwabali abaganye nabbi Isa alayhi salatu wassalaam tebuli mu mulyango gwa kubeera nti nno bawakanya Allah bakola batya, wabula buli mu mulyango wakwe baganye omubaka ono. Mungobera bulungi. Wa illa Allah bamanyi nti asobola buli kintu kyonna. Bwabeera nga nabali bennyini nyini abakyaganye nabbi Isa alayhi salatu wassalaam bamanyi nti Allah ala kulli shay'in qadir, famin babi awla tekisoboka kubanga bano abakkiriza nabbi Isa alayhi salatu wassalaam bategeeza nti Allah alina obusobozi, asobola okubeera nga atussiza maida minas sama, atussiza ekijjulo okuva waggulu. Nedda. Wabula hal yastati'u rabbuka, bamufasiruna bagaba batya, singa obeera osabye Allah, Allah anaakikola. Kitegeka bulungi. So si nti babuuza ku istita'a ya Allah, ku kudura ya Allah, ku busobozi bwa Allah. La, ekyo ba ahlul kitaabi hatta ila al-an n'okutuusa olwaleero abaatuuka ne bakafuula olukafuula olunene tebalina mpawa nti Katonda alina obusobozi ku buli kiki, ku buli kiki, ku buli kintu. N'olwekyo singa oba osabye Katonda okubeera nga atussiza ekijjulo okuva waggulu, anaakyanukula. Hal yastati'u rabbuka an yunazzila alayna ma'idatan minas sama. Qala ittaqullah, agamba nti Allah lwaki musaba ekintu ekyo? Qala ittaqullah in kuntum mu'minin. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha min ash-shahidin. Ezo nsonga ssatu zezi tuleetedde okubeera nga tukusaba ekintu kino. Ekisooka nuridu an na'kula minha, bakimanyi mu taarikhi waaki
gw'obwannabbi bw'aba bani Israil tekyo Allah subhanahu wa ta'ala yakikolera abaana ba Isiraili yabasiza almanna wassalwa emmere yaabwe yavanga luddawa yavanga mu ggulu nekka yani si shay gharib ti Allah subhanahu wa ta'ala yali akikoleddeko abaddu kitegeeka bulungi nnyo ekyo kimu nuridu an naakula minha twagana ffe tufune ku kyengera ky'okulya kwekyo ekivudde eryani eri Allah subhanahu wa ta'ala ekyokubiri watatma'inna qulubuna n'okubeera nga emitima gyaffe gikola gitya emitima gyaffe gitebenkera naam wa na'lama an qad sadaqtana tumanye nti nno ddala ddala by'otugambye mazima era tukukkiriza nga gwe nabbi wa mazima wanakuuna alaiha minashahidin era tubeere abajulizi kwekyo kyotambulirako kwekyo oliko kweyo daawayo n'okubeera nti nno oli rasul min indillahi subhanahu wa ta'ala haqqa wa sidqa kitegeeka bulungi genda maaso قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين نبي عيسى عليه الصلاة والسلام ندري الله سبحانه وتعالى نام سبا ولسبا أولو إلى الله سبحانه وتعالى نام وانكلا نام جينا ماسو قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين الله ناغامبا تيچا genda kukikola era agenda kubasiza maida eyo naye omuntu yenna n'alaba akabonero ako nadde emabiga n'akaafuulira Allah subhanahu wa ta'ala ajja mubonereza olubonereza lwatabonereza nk'omuntu yenna mwabo yakola ki mwabo beyatonda kiteekise bulungi Allah subhanahu wa ta'ala n'abasiza maida ne babeera nga baagirya ne batandika okukola da'wa mu ngeri y'akaweefube ow'amaanyi ne nabbi Isa alayhi assalatu wassalam kaakati wano Allah wagamba nti fa amana ta'ifatu min bani Israil wa kafara ta'ifa fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin ne muvaamu ekibinja ekyakkiriza nabbi Isa alayhi salatu wassalam bal ekyakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ekibinja ekyagana ekisigadde wano Allah kirangiddeko obukafiri mu butongole wa kafara ta'ifa ekibinja ekirala nikifuuka kikafiri tuli fenna fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin فأيدنا الذين آمنوا بعيسى على عدوهم الذين كفروا بعيسى فأصبحوا ظاهرين الله سبحانه وتعالى ناس ترى أبكرز النبي عيسى عليه الصلاة والسلام نغبسر لك أباكافر عيسى عليه الصلاة والسلام نباونزكا نغبيبالي وغورو بابالي شابا كتيا شتوغيندكم ماساو بإذن المولى جل وعلا تلفنا برونجي داو يتانديك أكساسانا bagenda maaso bakola eddiini bakola obulungi obuyitirivu bali ne nabbi Isa alayhi salatu wassalam naye nga bali mu persecution ey'amaanyi okuva mu bayahudi okuva mu abo abakaafulira Allah tabaraka wa taala babayigganya oluyigganya olw'amaanyi banoonya buli kyonna ekibakalubiriza edduniya babeere nga bajjawo eddiini ya Allah subhanahu wa taala nga bweri nkola ya buli akaafulira Allah subhanahu wa taala nti akola kaweefube okuzikiza ekitagala kya Allah subhanahu wa ta'ala yuriduna liyutfi'u nur Allah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha alkafirun nolwekyo batandika enkweza abe nga Allah bagati wa makaru wa makara Allah wallahu khairu almakirin ne batandika okukola enkweza abwe kubeera nga basanyawo nabbi Isa alayhi salatu wassalam n'abayigirizwa be bali bakwatanga abamu ne babatta nga bikyali mu Makka bwe bakwata Sumayya bwe bakwata Bilal ne bamutuusaako bye bamutuusaako Alu Yasir n'abalala
nabeera nga bababonyabonyanga okubeera nga bava ku ddiini eyo ne banywera abanywera, walillahi alhamd walminna. Tuli fenna kakati ako akanyoolagano nga kagenda mu maaso, ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza. idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffiika wa rafi'uka ilayya. Genda mu maaso. Naam. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. حسبك. kakati awo abalungi wetutuuse tuli ku ntikko y'enkwe z'aba bani Israel eri nabbi Isa alayhi salatu wassalam. Oba enjogera entuufu katugambe tuli ku ntikko y'enkwe z'Abayahudi, kuba kati wano bafuuse baki? Wano bafuuse baki? Kati wano bafuuse Bayahudi n'Abanasara, naye abali ku Yahudiya nga kufuru. Tuli fenna abali ku Buyahudi kati nga bukafiiri, so nga abadde ku Buyahudi nga buki? Nga Busiraamu. Kitegereka aya eri innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara wasabiina man amana billah. Kati wano bafumika kwa kulizaako, tebakyali bakkiriza kwani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasojemera abaka ba Allah n'obalimbisa n'obazaayo ng'omanya nti ofulumye muki? Mu bukkiriza. So nga ate okuviira ddala emabega babadde ku buki? Babadde ku bulungamu. Tuli fenna kakati awo ku ntikko y'akanyoolagano wakati waabwe ne nabbi Isa alayhi salatu wassalam bafuba okumutta. Waliwo abantu mu Basiraamu abalina ekika kya dalaala eyo, ekika ky'obubuze obwo bwennyini obw'Abayahudi, naye nga firqa min firaqi almuslimin, kibinja mu bibinja by'abaki? By'Abasiraamu. Era mu Basiraamu mulimu firaq, ebinja ebyenjawulo nga buli kibinja kirina kye kifaanaganya ku bibinja ebyabula, imma ba ahlul kitaabi oba min ghairi ahli madha alkitaabi. Kakati Abayahudi kaweefube waabwe mu kutta Isa ne kye baakoze mu kutta Yahya ne kye baakoze mu kutta Zakariya, bw'oba wakazindaalo lwaki mukola ekikolobero ekinene bwe kiti? Bagamba batya? Kuuma ddiini ya Allah, tetwagala kizanyira ku Tawrat, sharia ya Musa ekwatibwako. Oyinza okukwata ku sharia ya Musa, kitegerekese y'ensonga bali mu kutta baani? Batta bannabbi, batta abalongoofu. Naam. Nga ensonga gye bawa era gye boogeza n'amaanyi amakangufu bendera gye bawanise mu busungu obuyitirivu bwe balina, bali mu kuuma ddiini ya Allah, naye nga batta baani? Batta babaka ba Allah tabaraka wa taala. Ani alina ekibinja kyalaba mu Basiraamu kyo nga kimanyi nti Obusiraamu butaasibwa na kujjawo abo bannaddiini? Yani amanyi ekibinja ekyo? Bilal abusega be ba Khawarij. Be ba Khawarij. Naam. Ba Khawarij bo bulungamu. Naam. N'okutaasibwa kw'eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala bakulaba mu kuvaawo kw'abannaddiini, era bakyogera mu njogera erikkiriyo obulungi. Omumanyi gundi ne gundi ne gundi bwe batavaawo Obusiraamu tebusobola kukola butya? Tebusobola kutereera. Obusiraamu tebusobola kutambula. Bamanyi nti abalongoofu bavaawo, abamanyi bwe bavaawo Obusiraamu nga bukola butya? Obusiraamu nga butereera. Eyo y'entegeera y'Ekiyahudi, ey'ekikafiiri, ey'okulowooza nti bw'ojjawo bannabbi olushariya ya Allah ng'ogikoze otya? Ng'ogikuumye. Butereera butya Obusiraamu ng'ojjeewo abasomesa abantu essala? Butereera butya Obusiraamu ng'ojjeewo abalagira abantu empisa ennungi, abakola abantu eri tawhidi, n'omatira mu mutima gwo ne kinywerera ddala mu mutima gwo munnange ng'olina ne ikhilaasu enkafiiri? Naam. Nti bw'otakola ekyo bwe kikolebwa olwo Obusiraamu bukuumiddwa. Obusiraamu bukoze butya? Buteredde. Eyo dalaalun mubiin, obuze obwaki? Obuze obweyolefu.
kakati eyo taifa weeri. Waliwo taifa thaniya, waliwo ekibinja ekyokumeka ekyokubiri, kyo kiri opposite, be basuufi. Bo kasabaagala munnaddiini mubo, yuqaddisuunahu, bamutukuza bamugulumiza, ne bw'abalagira haram naam asigala munene, ne bw'abalagira okujemera Allah asigala muki munene, ne bw'abatwala yonna gy'abatutte bagamba nti kun inda shaykhi kalmayiti inda almughassil, gwe beere wali seeka ng'omulambo egubeere ewoli akolaki agunaaza, nga bwe gutayinaako gundi jazza omukono gye gudda jazze gundi, naye bwotyo bw'oba obeera seeka kyaggambye tokola otya. Ekyo nakyo ekibinja weekiri, ekyo kyakwata dalaali y'abanaswara gye tugenda okulaba. Bwe tukyalina abanaswara kati bwe tuliko basiraamu abali ku busiraamu obw'oku ntikko, basahaba ba nabbi Isa alayhi assalatu wassalaam. Ekibuuzo, baali 12. Naam, kyekigambibwa mu bakristaayo nti abayigiriza ba Yesu aba nabbi Isa alayhi salaam tebaali 12. Qur'ani ey'ekitiibwa omutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala tiyatubuulira muwendo gw'abayigiriza ba nabbi Isa alayhi assalatu wassalaam, wabula atulaga taifa min bani Israili, ekibinja mu baana baaki kyakkiriza nabbi Isa alayhi salatu wassalaam, tiyatubuulira muki, tiyatubuulira muwendo Qur'an. Ate ffe tetubuuka ki, tetubuuka nsalo za Qur'an. Allah waakomye kutugamba bwe tukoma okunywezaawo ensonga. Oli bw'awandiika ekigambo kyonna obatye mu Israiliyaati, ffe tugamba la nusaddiq wa la nukadhib. Naam, yani ffe tetulina mu ddiini yaffe kiwakanya baali 12, nedda tebaali 12, tetukirina. Idhan nga tudda wali la nusaddiq wala nukadhib, tetukkiriza nti ekyo kituufu wadde ogamba nti si kituufu. Lwaki? Kubanga nabbi bw'atyo bwe yatulungamya ekintu kyonna ekiva min bani Israil nga Qur'an tezze kukikadhaba biwuduh mu ngeri erikkiriye etegereka obulungi, tuli ffenna natawaqaf fi la nusaddiq wala maadha wala nukadhib, tetulimbisa kintu ekyo wadde okikola kitya, wadde okukinywezaawo. Gasobola okubeera amazima, tuli ffenna ne tugalimbisa, ate busobola okubeera obulimba aye ne tubukakasa, ebwe bityo nga tuyimirira ku byo ng'era bwe twalaba abalungi. Naam, Sheikh Bilal. Waliwo abasiraamu bangi e Uganda nga wafuna akamutabudde mu nsonga za Yesu, ajjukira bye yasoma mu SST mu section ya CRE n'abigatta n'obusiraamu n'ajjuza emboozi eyo. Bo bali batya? Bangi bakiina ekyo, nga waba anyumya ebyo agatta kino n'agatta ne kino. Eyo taifa weeri biri bibiri ebifaanaganako bwe bityo. Ekisooka, abo abagatta bye baasoma mu buki mu bukristaayo ne babizimbirako kye bategedde mu busiraamu ne banywezaawo obutuufu bw'ensonga eyo. Abo tugenda kubalaba, tuli ffenna. Kakati waliwo ab'omuteeko ogw'okumeka ogw'okubiri, beba abalowooza nti buli kyonna ekyogerwa ayitibwa omukatuliki oba omulokole oba omukristaayo, buli kyonna kyayogera mu ebyo ebisiŋŋaanibwa mu bitabo byabwe, tuli ffenna bwabulimba bubeera bukafiiri. Ekyo si kituufu. Ezo saidi zombiri si ntuufu. Iffe tukkiriza buli kyonna ekyasiŋŋaanibwa mu bitabo ebyasibwa ku baani, ku bannabbi abo, tubikkiriza mu bujjuvu, wabula tubirinako embeera 3, ng'embeera ezo 3 zonna ziva wali ku kikolo nti tukkiriza buli kintu kyonna ekyasibwa ku nabbi Musa alayhi salatu wassalaam, buli kyonna ekyasibwa ku nabbi Isa alayhi salatu wassalaam, byonna tubikkiriza. Tetuwakanyaamu kakabeeri kanyiinkuuli mu byo, kubanga tuba tuwakanyiza bubaka bwa Allah wa haasha. Ate omusiraamu ekyo kikolobero kinene mu ddiini yaffe, tuli ffenna. Kaakati tukimanyi bulungi nti ebitabo ebyo byabaddalibwa ne biharrafibwa, byajungulwa ne biteekebwamu ebintu bingi ebitaalimu, ate ne bugibwamu ebintu bingi ebikola bitya ebyalimu. Tuli ffenna nabbi kyava atulungamya, haddithu an bani Israil wala haraj wala tusaddiquhum wala tukadhibuhum, munyumye ebyo mubeera mugambiddwa ba bani Israil, tuli ffenna, wala haraj wala tusaddiquhum wala tukadhibuhum. Eyo hadithi mugiwulidde, temubalimbisa wadde okubeera nga mukola mutya, nga mukakasa bye babagambye. Ekyo kikola ku muteeko gumu ku miteeko gino emeka, ku miteeko gino 3. Omuteeko ogusooka,
bye bintu ebyajja mu sharia yaffe ey'Obusiraamu okubeera nga binywezebwawo eri gyebiri neno binywezebwawo. Ekyokulabirako, abatali basiraamu abali mu Christianity bakinywezaawo nti Isa ibn Maryam yazaalibwa nga talina taata. Bakinywezaawo banedda, bakinywezaawo banedda, bakinywezaawo. Qur'an ekinywezaawo, ekinywezaawo. Tetusobola kirimbisa, era omuntu yenna akirimbisa mu kubanga akisanze mu Bayibuli tumugamba nti ekyokoze okontanya n'Obusiraamu. Limaadha jaa al-Qur'an bitasdiqi hadha, Qur'an yajja nenywezaawo ekintu ekyo. Maama wa Nabbi Isa ye Maryam, tukinywezaawo. Maama wa Nabbi Isa yani ye Maryam. Kireka bulungi. N'ebirala bingi 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 ebigwa mu ttuluba erifaanaganako bwe lityo. Ogwe muteeko ogusooka. Qur'an kyenywezezaawo, naffe tukinywezaawo. Omuteeko ogwokubiri, byebyo Qur'an byerimbisizza. Qur'an byekoze etya? Byerimbisizza. Nga tumanya bwe tukisanga eri nga Qur'an yakirimbisa, tuba ne yakini etaliimu wadde yakini kyeki, n'obumativu n'okkakasa okutaliimu kakunkuna konna nti ekyo kirimu ebyo bye baateeka mu ddiini yaabwe ebitabanko mu sharia yaabwe. Kategerekese? Naam. Ekyokulabirako ng'ogamba nti Isa mutabani waani? Mutabani waani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tukirimbisizaawo. Lwaki? Qur'ani yajja okuviira ddala ku ntandikwa okutuuka eri ku nkomerero nga ayati zikubyeko ng'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala alimbisa ekintu ekyo. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada. Naam. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalima takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada. Qur'ani eno izze okutiisa abo abagamba nti Allah alina omwana. Ma lahum bihi min ilmin, ekyo boogera tebakyogeza kumanya. Wala li abaihim, wadde bakisikirako tebalowooza nti bambi balina irimu enneekusifu entuufu. Kaburat kalimatan, kigambo kyasukka okubeera ekinene, takhruju min afwahihim, ekiva mu kamwa kaabwe, iyaquluuna illa kadhiba, ekyo boogera bulimba obwaki? Obulikkiriya, bulimba obwereere. Qur'ani ze nerimbisa ekintu ekyo. Kitegereka? Gwe muteeko ogwokumeka? Gwe muteeko ogwokubiri. Nga tugenda ku muteeko ogwokumeka? Ogwokusatu. Bye bintu ebijja Qur'ani etajja kubirimbisa wadde okubeera ng'ebikola etya? Ng'ebinywezaawo. Ebiwe ebiri nabyo bingi. Bw'okisoma n'ogenda mu Qur'an tosingana Qur'ani ng'ekirimbisa wadde okukisiŋŋaana ng'ekikola etya? Tosiŋŋanye nabbi ng'akinywezaawo wadde okuba nabbi ng'akikola atya? Ng'akirimbisa. Tukola tutya? Natawaqqaf fi hadha. Natawaqqaf fi hadha. Kitegeeza ki? Tetulimbisaayo kintu kyonna mu ebyo ebyassibwa ku maadha kuba ahal kitab okujjako bidalili nabuki? Nabujulizi. Obwo nno bwe bwenkanya bw'Obusiraamu. Obusiraamu tebuli mu taasub. Tugwe kasuka bukasusi buli kiki? Twegendereza tetukasuka ekintu nga kyaviire Allah subhanahu wa ta'ala. Ate atwegendereza tetunyweza ku Allah ne tunyweza mu ddiini ye ekintu nga tekyakola kitya? Tekyalimu. Tetwali eyo ate ebitabo byajungululwa n'olwekyo twasigaza Qur'an nambaka sallallahu alaihi wasallam okutulaga ekituufu n'ekitali kiki? N'ekitali kituufu. Kitegereka? Tugatteko ku ebyo Qur'ani byekola etya? Qur'ani byekola etya? Qur'ani byerimbisa. Ng'ogamba nti Nabbi Isa alayhi salatu wassalam maama we bwe yali mu nteekateeka z'okukola ki? Mu nteekateeka z'okumuzaala yalina omusajja Yosefu omubazzi. Joseph the carpenter. Si bwe kiri? Yusuf an-Najjar. Oyo. Gwe bayita the earthly father of Jesus. Ye taata wa Yesu ow'oku nsi nga bw'era ne taata wo owa waggulu. Era balaga nti bambi ye yavaayo
era yali ne Maryam ye yamubeerako ye yagenda naye azaala omwana ng'ali naye n'ebirala byonna ebikola bitya ebifaanaganako bwe bityo. Qur'ani ekyo ekirimbisa n'ekyafaayo kino ekyafaayo kye twalabye nga Maryamu ava wawaali n'atambula n'agenda n'atuuka eyo byonna ebyamubeerako byonna okudda nga Qur'ani erimbisa okubeerawo kw'omuntu yenna afaananako bw'atyo. Kitegereka? Tayib. N'olwekyo abalungi ab'ebitiibwa nga tuzeeyo ku nsonga eri gye tubaddeko eraga ebibinja ebirina emyoyo gye byafaananya muki ku Bayudaaya n'abaafaanana Abanaswara. Tulabi Bakawarij. Bakawarij balina ebitendo bye baafaananya mu baki? Mu Bayahudi. Ng'era Abasuufi bwe baafaananya Abanaswara abo baatuuka ne bava ku mulamwa, kubanga tugambye nti Abanaswara be tukyaliko wano tuli ku Banaswara abali ku Busiraamu bwennyini obutuufu. Kati enkola y'obuluŋŋamu entuufu yeeriwa y'ey'okubeera wakati w'enkola y'Ekiyahudi n'enkola y'Ekinaswara. Obwo bwe buluŋŋamu hatta ne mu ddiini yaffe eyaki? Mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu tetubeera na jafa kuba ahali al-fadl, tubeera ne ta'zimu, tugulumiza jafa kyeki, tetubayisaamu maaso, tetubalengeza, tetubatwala ng'abantu abawansi ababulijjo, wabula tubasitula ne tubawa ebitiibwa muffe, kubanga tuli ku bamanyi, tuli ku basahaba, tuli ku balongoofu b'eddiini yaffe, tutambula tutya nabo, tubawa ebitiibwa kubanga be bakitaffe mu ddiini. Bawala bakita batya al-ubuwa ad-diiniya, be batuleerera ku ddiini eno egenda tutuusa mu kwesiima. Kitegerekese? Kyokka ate mu ngeri y'emu twewala okubasussa ensalo mu kubaagala n'okubagulumiza, ne tuuka okubeera nga batuuka n'okubeera nga babaako kibajolonga ku mateeka g'Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, ne tubagoberera, ne tubeera wasat, la ifraat wala maadha wala tafriit. Obwo nno bwe buluŋŋamu obwatufuusa umma eya wakati. Wakadhalika ja'alnaakum ummata wasata. Ng'era bwe twalabye Abayahudi bwe baagana Nabbi Isa alayhi salatu wassalaam ne babeera nga bamulijjekitinga, ne tubata. Ne tulaba Abanaswara abakola gulu ku Nabbi Isa alayhi salatu wassalaam ne bagenda mu maaso bamusukkulumya, ne batuuka n'omuyita Katonda oba omwana wa Katonda, abo ne tukola tutya? Ne tubata. Allah n'atulungamya ku bukkati ku Nabbi Isa alayhi salatu wassalaam, tumutwala nti nabbi wa Allah tabaraka wa taala, mubaka wa Allah tabaraka wa taala, sharia jajja nayo tujikkiriza, tumutwala nti mulongoofu mu balongoofu wa kitiibwa eri Allah subhanahu wa taala. Kyokera mu ngeri y'emu nga tumusitula muyingiza mu bwakatonda oba ekintu kyonna ekyeyawulidde Allah subhanahu wa taala, kubanga muntu in huwa illa abidun an'amna alayhi waja'alnahu mathala libani Israil. Awo nyini bwe tugenda okutandikira ku aya Sheikh Hassan jabadde asoma, wafaqa Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda, walhamdulillahi rabbil alamin.